Anjala mumpitire Yoseri tibahabulu abere ku video eno. Anjala mumpitire omukyala abeera ku atula kakiiko kooti y'ensi yonna omukyala Julius Sebutinde. Mama Julius Sebutinde wona woli nkwetaagamu nina ebigambo nga bisatu bina byenjagala okugamba olwaleero. Njala kwetaagako omukulu Peter Erweru, njala kwetaagako Kahindo Tafiire, Janet Kembabazi, wamu ne Lwabwogo omusezi nawe nkwetaagako wano ku video eno. Abasigadde bajja kujja kubanga nkimanyi bajja kuba video zino balina oziraba. Tewerabira okumpitira mukulu James Birungi wa CMI owa ISO nowa ESO aba military bona babere ku video eno. Kati nga bulijjo tusooka n'akalowoozo bwe tuva kalowoozo tugenda ku kigulalugi bwe tuva ku kigulalugi ne tulyoka tutandika video eyaba yatuleese. Alright. Katandike kalowoozo kalero. Akalowoozo kalero njala kagenda eri bonna Uganda yonna gy'osize okulaba akatambi kano okwetola ensi yonna. Nina ekintu kye njagala okutegeeza naawe okyetunulemu n'omala okyetunuliramu otandike okwekubamu mu mutima kiki odiringa nayo. Nga bwe nabaga nti ensi eno tekungulwa tugiyita mbuyisa akowa yagiviira tuli mu kabokka. Naye tudiringa n'abantu buli muntu ng'alina embeereza ez'obuntu. Mulimu abantu nga bo bayitako, mulimu abantu nga baavaako, mulimu abantu nga tebakyaswala. Kati we tugenda okusimba essira ennyo we wali omuntu ataswala. Ke kalowoozo ka leero. Gwe mwannyinaze ali eyo, taata wange ali eyo, kojja ssenga naawe omuntu yenna ali eyo. Mu bulamu mu kalowoozo ka leero, mu bintu byonna by'okola osookanga kunoonya ekintu kye bayita akafansonyi mu muntu. Bw'oba olina mikwano egyo sooka banoonyemu nti abantu bendiringa nabo balina akafansonyi. Kubanga omuntu ataswala abaira mubi nnyo. Omuntu eyeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo n'akyuka face n'afuuka ekirala nga naye kyakoze akimanyi nti kikyamu. Munnange tomukyamanga kutambula nga butambuzi. Weewalanga nnyo omuntu eyeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo oyo abeera mubi nnyo kubanga n'okuttatta nkiddamu. Omuntu alina kalakita mu bulamu bwe nga ye taswala. Ne bw'aba akoze ensobi oba bbye oba atemudde bamukutte bona ne yeekaza eyo kalakita ekyasinza obutemu. Kati njala kuwagaabwa ng'omuntu yenna ali eyo tandika okunoonyereza mu mikwano gyo embeera zaabwe ez'obuntu zifaanagana zitya. Ngenda bbawako ekyokulabirako then tulyoke tusimbule tugende ku kigulalugi tukyali mu kalowoozo. Mu kalowoozo ka leero gwe wenna omuntu ali eyo bw'oba olina mukyalawo one nga taswala mukalu ne waba akoze ensobi nga yeekaza oyo olina kizibu goba. Bw'oba olina bbaawo ng'omukwatidde mu nsobi oba yakoze ekintu kyonna nga kiswaza abantu abakirabako ye ne yeekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo oyo tolina musajja. Kabeere mwana, kabeere mukwano gwo, kabeere musomesa, kabeere workmate wo, kabeere omuntu yenna ng'alina kalakita y'obutaswala oyo muddukeko mulabe edduka. Oyo abeera mutemu nnyo n'okusinga omuntu wa bulijjo gw'omanyi oba okusinga ekisolo ky'omanyi. Omulabaga nti omulaba akuli okumpi abeera mwangu nnyo waakumanya. Naye okumanya obuvo n'obudde bw'ekisolo kye bayita omuntu si kyangu nnyo okuggyako ng'omaze okukituusa bwe kirina okulagira kalakita eyo. Kati omuntu gwe bayita nti yeekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo muveeko omuntu ataswala mwewale kubanga ojja kufuna shooku y'obulamu bwo era oyinza okufa n'ofa shooku n'otya. Abantu abasinga obuli bwe bakozeeko ebikolobero ne musirika bw'ovaayo okwogera gw'ogambye ne yeekaza ng'omuntu anya ku kkubo kitegeeza oli mu bulabe bw'amaanyi. Ekyokulabirako nanfundikira akalowoozo ka leero. Najja wano ne mbagamba twesonyiwe omusajja gwe bayita omutemu Niyonzimana Bugingo nga nze mmaze okulaba mugoberedde ebbanga embeera ze ne kalakita ye. Kyekitonde ky'omuntu ekitaswala. Mu kalowoozo ka leero ne mbagamba tuve ku musajja ono tudde ku bintu ebizimba eggwanga n'okulabisa omusajja ono okunoonya obuwanguzi bwaffe n'abaana baffe abattibwa. Naye omusajja abagiddeyo kalakita ye entuufu. Mujjukira nabagamba nti ekiswaza omugagga kwe kutanako entula. Ate ne mbagamba nti abantu abalina kalakita y'okwekaza be basajja abeeyita abavandimwe. Nze nakibagamba njabbaga ebigambo bino abamu bijja baluma naye nga mujja bikkiriza ku mpaka. Omuntu gwe bayita omuvandimwe alina kalakita abantu bonna mu nsi yonna ne mu Uganda gye batalina gye bayita ey'okwekaza. Ekisooka tebaswala. Ekyokubiri balemera ku nsonga. Ekyokusatu ye kyayagala akiggusa talinga ggwe. Kati mwena ba comrade ngenda basaba
mbawadde ekyokulabirako nti omusajja oba omukazi nga taswala tokolanga ne business tomwesembereza kubanga ye mu butonde bwe abataswala yokala kitambi nnyo nabagamba tuve ku musajja muveyo nga nze maze okulengera to omusajja takola kitaswala lwaki mbagamba ebigambo bino kansooke mmala okukola ki lwaki mbagamba ebigambo bino mu mbeera ez'obuntu kina kye tuyita ak'obuntu kye tuyita humanity nti abantu abasinga obungi tuyigira mu nsobi bw'oyigira mu nsobi n'omanya ki ekyokkola ate n'omanya n'embeera z'abantu nga bwe ziri ekyo tuyita ak'obuntu omuntu ataliimu kaabuntu tayiga ate era taswala omuntu alimu ak'obuntu asooka n'atulaga abantu boogedde ki naye omusajja n'avaayo ne yeekaza kubanga eno kalakita y'abo abasajja bavandimwe abanyarwanda ye kalakita yaabwe mupulya bulungi nnyo nabagamba nti omusajja oyo keyamala okutta oli oba mukuumi oba ani bagenda muwa tasiki ebikolwa nga byakukola ekintu ekizibu nnyo okukola omuntu omulala ebigambo byonna byayogera tabyogera lwakuba nti abyagala nno ali ku mpiso wakola kino olina okukola kino kyovula nti ayogera ebigambo kati bw'omanya nti omusajja alimu omukono ogumugamba yogera kino nomusigala nga mukyamuwalampa kitegeeza mmwe abatalina byakukola bannange tuyiga abantu kibe tudiringa nabo ekyo nkibategeezezza omwami ono alina ebigambo bye yayogera luli ne byayogedde ejjo nga nfundikira mu kalowoozo kaleero yagenze n'agamba nti abookya enguudo z'omu Kampala ate basimbamu ebitooke ne kikulaga entegera y'omusajja ono abantu bamutadde ku nninga n'atuuka n'agamba nti abantu mbuwa abaagala Pentagoni mugende mugisabe bannyammwe kikulaga ki kalakita etaswala omwami ono kankugiro n'akala yajja ku mutimbagano kuno n'ayambula mukyala we w'empeta gwe yasookako nga bwe yali atonnya ekyo nakikulaga nti kalakita ya muntu ntakola kitaswala kati bw'omala okombayininga history w'omuntu najja nayogera ebigambo ku media teweewuunya kyovula mbagamba mulekeraawo okwesiba ku bantu n'okumanya abantu ono omusajja yagambye bw'ati Uganda esobola okuterera bwe tukwata bano abaana abasimba ebitooke mu nguudo ng'ate be bazookya beba abakulembera okwekalakasa nga tukubadde nawo eyayokyawo yennyini nga yeekalakasa akomawo ng'aleesa ebitooke bwebeerawo akantu katono nnyo n'aleeta ekipiira n'ayokya oluguudo bwe bamala okwo kati ekika ky'omusajja oyo oba babeera mukazi mwewale era yono waluwulira era kati abuzaabuza ssente za Pentagoni yennyo naye sekendi zibbiri bakanku b'amasasi ng'obuuza Pentagoni tambulanga lw'oyagala omwoyo nga bakulungamya bw'oba otambula olw'okwawulira emitima gy'abalogo atakankanya ki kati lwaki atambula nga akankanya ako ke bayita akabano supa genda ng'ogobera buli muntu yenna akoze ekikolobero mu Uganda abeera waakabano amanya beetuma meetume okabayita akabano supa tebaswala omukulu atambula abigulaga nge Pentagoni genda ogisabe ennyoka enawanika n'emikono kati kalakita y'abantu abo bw'otunuulira ono omutemu n'otunuulira Ssaabatemu ali waggulu kalakita ye ne weewuunya era kambazanyire n'ono tufundikire akalowoozo tugende ku kiggula luggi nabagambye Yoseri tibahabula otabayisiba mutatu wa kale kyensire n'ozizide ensanga bisibe nabagambye wiiki eno ng'efundike nabagambye nti Maama Njovu Enterprises Kembabazi yali mu kufuga eggwanga eyo n'ebikolwa ebikolebwa byonna yabikola ne mutabani we Lwabwogo abamukyawakana ne ababuuzizzaako ku bantu bamwe abalina sources okumpi okuliraana State House n'ensondera mwakakasiza nti Janet yafuga ensi eno omusajja yayiika dda Windows ntebakyasobola zipreparinga ono omukulu oba yabadde Sudan oba yabaddewa ekigambo kye yasoose okufulumya exactly omuntu yenna
bagoberera nnyo statement gy'ofulumizanga yekubadde ku mbwa kubanga ye Ssaabatemu bw'ati bwe yayogedde. I congratulate President Salva for killing you, for calling you. Not killing you. For calling you. Ono ye Ssaabavandimwe era nga netaswala. Statement yagifulumiza. Omuntu obanga okola statement ekigambo kimu bibiri bwe banga ansoli statement immediately ojulumirawo. Kati soko lya statement yono musajja kanjidde bulungi nnyo. I congratulate President Salva for killing you, for calling you. Ekigambo for kill yatasobola kumala for killing you. Kubanga kye kimubeera ku mumwa buli kaseera kill. Kati mbagambira nti ono Windows ayiika dda bagezaako kuba nti bateekawo kintu naye ng'omuntu ebiga byayogera. Ate nabagamba the moment ka story reaching emyaka 8 amazima ogoogera era ono kyalejja kwogera amazima. Kati muve ku bantu mwewale nnyo omuntu ataswala mu kaloozo kale tugenze kukigula lujje. Kubanda obudde bugenda. Mutegedde bulungi nnyo. Ekigwa lujji kyalo jala kigenderera na Uganda mwenna. Abatambuze afulume eggwanga n'aliyingira. Nkiddamu omulundi ogw'okuboneza na kukikomya mwaka guwedde. Baboyi babbulaaza basisita obutamanya tebukugisaako musango. Nkiddamu mu kigwa lujji kyaleero obutamanya tebukugisaako musango. Nkoza video mpitirivu ziringa obugulu bw'eggongolo. Abazira beera bazisimba. N'abazinyuma nga bulijjo bakikola bamala bamaze kufuna bizibu ne bajjukira. Nkiddamu obutamanya tebukugisaako musango. Gwe sister brother ateekateeka okufuluma eggwanga ng'okozesa ekisaawe ky'Entebbe. Najja ne mbagamba nti waliwo abasajja n'abakazi abakola ku kisaawe awo nga bakola mu aviation mu migugu ne ku kisaawe awo batikka abaana b'abandi enjaga nga tebamanyi ne mwagaana okutegeera. Abaana bangi bali e China, abamu bali ku death row, abaana bali e Malaysia, bali mu Asian countries, abaana bali mu Saudi Arabia, abaana bali mu Dubai, bali oddawa ng'ekibakwasizza kwetikka mikugu gye batalinaako omutwe n'amagulu. Naye buno obubaka njagala bokuwa gwe omuntu yenna atambula ng'oyita ku kisaawe Entebbe. Weegendereze nnyo omuntu gw'osanze ku kisaawe n'akuwa omugugu ng'ofuluma Uganda. Uganda oyinza okuyisaawo pakeji y'enjaga eyo nga tomanyi nti njaga. Ne ku kisaawe giddako tosobola giyisaawo. Naawe ava e Kampala ng'ogenda waweeru omuntu n'agamba ntwaliraako emmere lumonde binyeebwa sima ebizigo. Please, bw'oba oli muntu ng'olina amagezi mwewala okwetikka ebintu mutamanyi, otherwise bagenda kusomya kagyotamanyi ofiire mu kkomera olw'eki. Tewali kintu kisinga kuttira muntu mu kkomera oba kye tuyita okuwa stress oba depression ng'okubeera convicted ku issue gye wabadde tomanyiiko. Nkiddamu teri kintu kisinga kutta bantu mu makomera ne beetuga oba ne bafa nga balamu. Ye mulamuzi okukubira enaga nti tukusanze ne kilo z'enjaga 2 mu nsawo. Wallayi nga tolina kintu ky'omanyi ku njaga, tolina kintu ky'ozimanyiiko. Ekyo kyokka kisobola okuttira mu kkomera oba ku poliisi mu bbanga ttono nnyo kubanga ate tokimanyiiko mu mutima gwo. Omuntu yenna gwe basiiba nga abadde amanyi ku kintu ky'abadde yeetisse, oyo guba mulimu gwe era tafuna buzibu nnyo. Asobola n'okubeera nga bw'alinda buli kimu kikyuke kandi lwaliyagadde. Naye teri kintu kisinga kubeera kutta muntu mu kkomera oba ku poliisi oba ku detention center gye baba basibidde ng'alinda omusalira. Ng'omulamuzi okukubira ennyondo oba okuwandika mu fayiro nti baakusanze n'enjaga naye ng'enjaga togimanyi nako. Osobola okujulirira nnyoko yafa, kitaawo yafa, jjajjawo yafa, ne weebuuza Katonda jjajja God abeera ku address kimu nsi muno. Naye ng'ekikozesezza ekyo buteebuuza na butamanya. Abaana bangi bali e China balindde basirako mitwe. Abaana bali e Dubai bali mu makomera balindde basiba myaka gye batamanyi. Lwa buteebuuza na butamanya.
teri kintu kisinga kutta muntu mu bwongo na mutima nga mulamuzi kugamba nti bakusanze n'enjaga bakusibira emyaka 30, 25 nenge ekintu kye bakusibidde tokimanyi nako. Ekyo kikuba n'ofiirawo n'ofa bagenda okutugandira bakusibira 25 already ng'oli mufu. Baganda banga batambula mwegendereze nnyo. Ekisaawe entebe si kirungi nnyo erimu abaana bapya batambula napona mu abakadde batambula naye nga bakuwadde ensawo y'otamanyi oba ng'owetisse ekintu ky'otamanyi mwegendereze nnyo mujja kufuna ebizibu. Obutamanya tebukugisaako musango. Gwe muliro gusembye okwogera ku kigambo ky'entebe ku kisaawe n'emigugu gye babatika okuva e Kampala nga temumanyi bajja kutikka enjaga bagenda kukusiba ninga naye kukikubya tokola ki tokimanyi. Kikibadde ekigulalo gikyaleero ngera tutandike vidiyo eyatuleese. Mu vidiyo yatuleese ndowooza nga bwe tukyali ku muliro wano kansooke ntwala obubaka buno mbuweereze bannayuganda mwenna. Era kansooke bwete mwena mbadde mugoberera ebigenda mu maaso mu kooti y'ensi yonna ku musango eggwanga lya South Africa bwe lyawabira eggwanga lya Isirairi ku bigambo byekutulugunya eddembe ly'abantu n'okutta abantu. Olwaliro kooti ewaddeyo ensala yaayo ne bivuddemu. Ne mujjukire nti kooti eyo etulako munnayuganda Museveni gwe recommending okubeera ku kooti bamuyita mukyala Julia Sebutinde oba Justice Julia Sebutinde mukyala Muganda. Mama Julia Sebutinde message eno ejja kusanga wonna wooli. Oba oli Hague, oba oli Kampala, oba oli Luddawa, eno message njagala kusinga ne gy'oli. Gwe omu ku balamuzi abatula kakiiko ako omukyala omuddugavu. Gwe wekka omukyala omuddugavu atula kakiiko ako. Wayinza okuba ali omwami mulala omuddugavu naye gweko omukyala atula kakiiko ako omuddugavu. Kyannaku nnyo era kiswaza okuba nti gwe mu balamuzi abatula kakiiko ako gwe akubye ebituli mu mpaaba y'eggwanga lya South Africa ku bikolwa bigenda mu maaso awo. Kigenze ku rekodi nti oswazizza ekitiibwa ky'Abaganda n'ekiggwanga Uganda. Abalamuzi abatuufu bw'aba ekintu takiina mukolo banga tebamusindiikiriza atuula ebbali n'agamba nno nze sigenda kulonda. Statement yasomebwa eti Ugandan judge Julia Sebutinde voted against all the provisional measures South Africa fought against Israel. She is the first African woman to sit on the International Criminal Court of Justice. Bagambye nti omukyala munnayuganda amanyiddwa nga Julia Sebutinde ono mu kulonda okukwe yawakanyizza emitendera gyonna gibadde giyina okuyitibwamu South Africa gye yasaba okusinziira ku bikolobero eggwanga lya Isirairi ze bikoze mu ggwanga erya Palestine nga ye mukazi asoose omuddugavu kakiiko ke kooti y'ensi yonna. Kitegeeza nti omukyalo ono ekitiibwa kyembadde muwa ng'omukyala ate ng'omuntu asomyeko kirabika maama wasomera bwereere. Yensonga lwaki okuva lwe twatandika okuwaabira ebikolobero bya Museveni ogenda mu International Criminal Court ne International Criminal Court of Justice fayiro zaffe ziganye okumakiwalinga wadde okuteekebwako nti zigenda kuwulirizibwa. Eno message yalegende bannayuganda mwenna tubagamba nti okulwanyisa dictator baze mu buyinza emyaka 4 si gwe muzannyo. Ye abeera ne self interest ku lwengo omuntu ne mission y'abantu gye batamanyi asobola okukozesa ssente zonna eziri mu ggwanga okudefendinga interest ze. Omwami ono yali commandinga Justice Julia Sebutinde okugenda mu court ye for his personal interest n'endala ze tutamanyi. Naye omukyalo ono Julia Sebutinde ayolesezza obujjegga obw'ekika ekyawa wandibadde osigala ebbali maama n'otalonda kubanga tewali agenda kuvunaana. Naye gw'ogamba in fact gwe n'ogamba nti osazeewo okuba nti owakanyizza ebimu ku ebyo South Africa byasaba biteekebwe mu nkola gwe Julia Sebutinde nga ne mu Uganda Museveni atta abantu ku makya n'olweggulo
tuwandise file and files complaints zijja mu International Criminal Court nga goma kazi gwe kirabika go badozi tuulya ze sina bigambe li bantu bebuzabuza nga bafuka banaba oli mukazi muganda oluganda olumanyi sigenda kugamba mu luzungu na yeye embera gye mutandise okuteeka mu nsi muno oyina abaana enkyojja kuvaawo abaana bajja kuyita mu mbeera yemu n'abaana gye bayitamu eno ensi tekungulwa tuyitako bisako wayagiviira. Madam Justice Julius Sebutinde, you a disappointment. Chokozo olwaleero ekkanisa oba ekereziya ogendamu yabwereere okusaba Mukama Katonda wandibadde osigala ebbali n'ogamba nze sina kye ngenda kulondako kitegeezera nawe wasomera bwereere oluwaddemba okunzigulako omusango na bweyagala neno personal statement yange ekyo nkyogedde ate sikizaayo. Waliwo oluyimba lw'abasajja baba bayita ba Black Eyed Peas bali mu America ndoza ne mu Bungereza bayimba oluyimba baluyita Where is your love, omukwano gwo guli luddawa. Bateekamu lyrics zaabwe zaalimu ebigambo bingi nnyo ng'era byefaananyiriza ku bannabyabufuzi n'abakulembeze abasomesa bye batakola oba bakola batasomesa. Nze tusobola kunga nti oli justice ng'olina ekintu ky'olabako kina evidence eri visible tangible n'ogamba nti ogenda against the request of the will of the people ng'oli mulamuzi. Kinzizayo kulimba laba basajja ba Black PIPs bayimba nti where is your love, omukwano gwo guli luddawa. Abakulembeze aboogere batakola oba bakola batakola nga beefudde kye batali. Chichamu kera ng'ova ogenda mu kkanisa Mukama nkulembera olaba magenda gange n'amadda ng'eri abali mu kudduka bo muziba kuba eri abali mu kudduka babadde na buli kimu tebalina basula mu tenti mu bunnyogovu bw'ekika ekyawaggulu essaawa zino ng'abantu bali mu kufa nga ne mu Uganda baganda banno bannayuganda bali mu kutemulwa mu Northern Uganda abaana bali mu kufa mu Karamoja bali mu kutema baana Museveni ali mu kuwamba abantu otudde mu International Criminal Court of Justice tuwandise files and files eziseetuka kumbe gwo mu kubazituulidde omukwano gwo guli luddawa era wasoma amateeka wagasomera ki kugakola mulimu ki kyembuuza where is your love era wasomera ki nze newuunya omuntu akera ku makya naga nti nze Julia era ndi mu Katuliki ngenda mu kkanisa n'ensoma Mukama ankulembera amagenda gange n'amadda nga mukola busabwante. Waliwo olumu lwentula ne ngamba Mukama naddala eggulu lino gyeriri ndifuna omukisa n'entulako n'abantu bano ne tebabuuza ddi kimwali muyita kikunsi kuno oba wasomera ki. Teri kibonerezo kisinga kutta muntu munno tekiriyo gw'otaliisa gw'otanywisa gw'otawulira school fees n'oga nti gw'omutta atakugambye nti ngenda kusula mu compound yo neno omuntu agati nasoma amateeka nga tangible visible evidence weri n'oga nti gw'ogenda ogenza against those measures era bakitaddemu nti gwe wekka akikoze against others. Naffe tubadde tuwabanga emisango egirina obujulizi nga fayiro tezigenda tezitambula omukwano gwo guli luddawa. Where is your love? Obubaka bugende wo eri Justice Julius Sebutinde ero video gyagisangayo amajja agenze Lumbuye bwe manko ogedde ku bubi oli waddemba okumpa waabira awo tufuddewo video entuufu etandise. Kansulate Yoseri etuuse naye nga sinagenda wa Yoseri neno message kansoka enyiseewo okusookera ddala njala sooka kujjawo statement ezafulumidde ku mitimbagano ne ku Natasha Broadcasting Service ne ku TV eza Uganda. One, njala tegeeza bana Uganda mwenna abali ku social media ne ku mainstream medias ne mu Uganda era n'okwetola ensi yonna
njala tuyisenga abantu abakula tulozenga abantu abakulu kyekisokera ddala ekyokubiri mainstream medias muluzinze value era muluzinze meaning olwokuba nti Museveni abakozesa okukola ebintu bimulina okukola byalina byayagala bikole which is okay ndi wano tegeeze eggwanga lyonna nti ekibiina kya National Platform ne omusinde gukumakuma abantu gwa people power temulimu lutalo era temulimu kwawukana mu bakulembeze nkiddamu ndi wano tegeeze eggwanga lyonna mu kibiina kya National Platform ekikulu Barbara Kyagulanyi Ssentamu n'ekiwayi kya people power temulimu kukubagana wadde olutalo lwonna mu kibiina kino bye muwulira ku mitimbagano ku TV ku radio bino bisasulire ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence obujulizi bujja kujja this week bino bisasulire State House bino bisasulire Museveni ne Janet olwa interests zaabwe ze baagala okulaga public nti mu Nuupu mulimu olutalo no temuli lutalo era njala bategeeza byonna bimwala byonna bifumbirire olw'abantu abalina personal interest ezaabwe ng'abantu wano wengendo soko batira mu kirasi mbasomese era njala mumpulize bulungi njala mukasole mukate ku mitimbagano gyonna wano ekigambo kye bayita kunga mu Luganda kitegeeza kuteeka mu bantu suubi bwagazi na kubategeeza nti tulikyayina omulimu gw'okuzza obuyinza n'okutereza eggwanga eryo okutegeeza abantu ebigendera by'okukyusa eggwanga kye tuyita kunga mu Luzungu bakiyita mobilization to mobilize people oba okukumaakuma abantu bateekateeka kye tuli okukumaakuma n'okumobilize kye bayita kunga mu Luganda mu Luzungu bakiyita mobilization mukitegedde bulungi mu Nuupu tetulinaamu functions no tulina people power gwe musinde ogw'abantu ogwimidde ku bantu bonna political party yeringa UNEB center buli munnabyabufuzi afuna kadi we yesimbira but ekibiina kya people power tekiriimu kye tuyita individualism oba Nuupu temuli individual oba people power temulimu individualism oba no maanyi g'abantu ge tuyimiriddeko omuntu yenna ajja n'akugamba nti ye yasinga obunene era w'amaanyi oyo abeera mukyamu statement ezayisa ku social media ne ku mainstream media ezigamba nti waliwo ayimiriza kunga ekyo yakikoze ng'omuntu ye alina self interest ne kale ke tuyita individualism ne kale tuyita supremacy in a Nuupu stroke people but we don't have supremacy and we don't have individualism mechanism no it's a people power gemaanyi g'abantu kati omuntu yenna yagenda nti ayimiriza kunga ekyo yakikoze ng'omuntu individual alowooza nti alina supremacy mu kibiina oba ng'omuntu nga ye is just an individual who pretends to be more supreme than others nti yasubira w'amaanyi nnyo okusinga abantu abalala ekyo kikyamu kunga is a mechanism of mobilizing Ugandans so mu political party mubeeramu abakunzi abakunga abantu so when you stop kunga oba mobilization activity ki endala egenda okuyimirizaawo political party mbuuza bw'ogamba nti oyimiriza kunga a mobilization section oba team ekunga for on behalf of the political party noga nti ogiyimiriza kati what is the function of the political party is to mobilize people so wakanti oyimiriza kunga kiba kitegeeza ne political party ogiyimiriza okitegedde mu Nuupu ekibiina kya National Platform ye UNEB center number buli politician yafuna kadi egenda okwesimbawo gye yesimbyewo people power gemaanyi g'abantu gonna agasalawo ani agendayo ani atagendayo kati ezo functions ebbiri tewali erwana na ginne waayo no naye abantu abali mu functions ebbiri mwemuli abeeyita bakamenyo asobola okuga nti kino kizeewo kibeere tekisobola kubanga kunga si political function mu Nuupu no oba mu people power no just it is a mechanism ey'abantu abakyalina omulamwa ogutegeeza abantu n'okubajjukiza ebigendera by'okukyusa eggwanga okubateekamu kye bayita mulaalo boosting kati bw'ogamba nti ogyewo kunga ebadde teekamu mulaalo boosting nga Museveni asasulira billions and billions of money NRM okumobilizinga
Whom are you working for? Okolerane. So, wano mbagambira tetulina lutalo lonna mu kibiina kya National Platform Cabinet People Power, no. Wabula waliwo abantu abagala okwefula they can stop some functions or some mechanism mu kibiina ezaateekebwamu okujjukiza abantu emirimu gy'ekibiina n'okukunga abantu nga balowooza balina supremacy, balina mechanism eyaabwe nti they can order. No, tetulina individualism mu kibiina, tekiriyo. That's why tukosa people power. Tetulina muntu nti ono yayimiddeko ekibiina, nedda. Ekibiina ky'abantu bonna, people power y'abantu bonna abasobola okudecidinga nti gundi fuluma gundi yingira. Negwa agamba nti osobola okuyimiriza function emirimu gy'ekibiina nga togifacilitating nga togi. That is the wrong platform and it's the wrong method. So mainstream media zinabala. Ekibiina kya National Platform tekiri mu lutalo kebere people power. No. Wabula waliwo bali individual abagezako okuyimiriza speed ekibiina n'omusinde kwa pako gutambulira okusinzira ku personal interests zaabwe ne secret missions balina. Zomo kitegedde bulu. Waliwo abantu abalina secret missions ne missions zaabwe bonga abantu okuyimiriza speed ekibiina kwe kitambulira. So mutegedde bulungi. Kati Natasha Broadcasting Service simebukedde biki. That is total nonsense. We are less concerned about that. For mu kibiina tetulina mu individualism, tetulina muntu ali more superb than the president. No. Kyekyo. Awo nvuddewo olowooza bwe mwategedde. So oli wajjalaga nti kunga jibiriza, kunga kya Luganda. Mu Luzungu akiyita mobilization. Political parties zimidde ku mobilization. Oba kye tuyita kunga. Mpozi nga bwe nabagamba nti abantu abeefuula nti baasoma beerabira nti baasoma. Kati kigambo kunga yayinza okulooza nti eyo oba wingi political wingi naye eri mu nupu nedda mu nupu mulimu bintu ebi. People power ne nupu. Nupu ye enable center number. Buli politician kwafunira ennamba egenda omwesimbisaawo. People power gemaanya agasindiikiriza abantu abo. Kati bw'ogaa nti ogyewo kunga ekunga abantu kyogiyimiriza n'ekibiina bwo kiyimiriza gwe nga gwe an individual. That is a wrong mechanism. Ekyo kikyamu. Ebisigadde I hand over each and everything to you. Eyo nja kujja nga mulemereddwa mumanyi. Nja kujja nga mulemereddwa. Era bw'abanga mu Buganda ekigambo kunga kitegeeza ki mu Luganda? Oba ekigambo mobilization kitegeeza ki? Tewali kibiina kya byabufuzi kita mobilizing oba kitakunga. Kyemba mbuuze mba musanze okujjako nga kafa bozuku oba aliko Windows zaayika oba aliko amadinisa ge kajjansi ng'aliko obutuli ku mutwe. That is it. Tugenda ku speed. All right. Kansoke nano mpiseo mangu. Then bana information nyingi je njagala bawa. About information nyingi. Okay, right now. Ekirala. Bobo manyi nga oli munda Uganda oli shareholder mu company gye bayita New Vision ne Bukedde. Mpuliriza bulungi nnyo. Bobo oli munda Uganda ng'olina shareholder mu New Vision stroke Bukedde genda ojeyo shares zo oba sente zo ng'obudde bukyali. Kakidde mu Luzungu. If you're Ugandan, you know that you are among the shareholders in New Vision Company stroke Bukedde. Please go and withdraw your shares before it's too late. I'm here to inform the public and all Ugandans that New Vision very soon is going to collapse due to the financial crisis and lack of business. As I speak right now, Nchidam. Boboli muna Uganda, ngoli shareholder, mu New Vision stroke Bukedde gendo jensi mzozo wateka yo,
nga ngoli shareholder gendo gye sente zo kubanga company eri mbuzibu nnyo ekisokera ddala company tekyakola magoba company business zayo zonna zaagwa kasita company yafuuka political ngewagira Yoseri okuyisigala muyinza company ekisokera ddala yafuna obuzimu okusokera ddala kasita yafuuka political neruzinga viewership yaluzinga viewership neruzinga sponsorship neruzinga sales ezamawulire boss new vision nebukedde neruzinga ba sponsors ba supplier babanja abakozi babanja bakyusibwa enkya neggulo kati gobanga oli shareholder gendo gye sente zo mangwe za shares mu new vision nebukedde company government eyinza gifacilitatinga mu sente mpola nenge ekiriyo tekyassa new vision nebukedde kasita bagifulapo yensonga lwaki n'abakozi abasinga obungi badduse tebababuulira kiriyo wano emisala tegikyajja basapula ebintu bikozesebwa tebakyafuna sente abakozi bakyusa nga bagoba ntegeddeko nebukedde TV manager yabaddeko simeyi kasasiro mungi nnyo kati mubategeeza gwoba oli shareholder ng'oli wateeka serezo mu bukedde oba new vision ng'oli shareholder gendo gyesente zo company ekola bubi nnyo egenda kugwa. One, social media taking over all platforms. Abantu balangira ku social media. TV tezikyalina business. 2, TV tezikyalina content. 3, TV nga zo ezimu Museveni yazifula political. Nga new vision mweri n'olupapula abantu bakyagula mawulire babisa ku social media kati obupapula obuke kati kansoje no batemere obulango ku TV ya Bukedde ne new vision bwagwa ebitundu nkaga ku buli 10 obulango ku TV Bukedde ne new vision ko sane Bukedde radio bwagwa ebitundu nkaga ku buli 10. Sponsorship aba sponsoring and company sponsoring nundi ba program eno ba sponsors bagwa ebitundu 7 ku buli 10. New vision nebukedde olupapula lwagwa ebitundu 5 ku buli 10 sales ku tekyali muntu agula mawulire no ku social media ezo zezaba empapula bazesanguza wesanguza kati tugenze maso ba supplier abakadduka bayitirivu nnyo ng'abanja sente zaabwe n'abakozi abanja emisala bonna bayitirivu kitegeeza the moment kasito ogenda against people's will oba ogenze very soon mujja kula ekiboozibozi nga mainstream medias zisemba nabyabufuzi nga bagamba Uganda Revenue Authority erete tteeka erigenda okutandika okutakisinga ba TikTokers oba TikTok mu Uganda very soon nga batereddeko gye bujjako katono company ddala za government eza mainstream medias zigenda kuganginga apo bokwekwata ziyite bannabyabufuzi zigende wa Museveni zimugambe tugambe Uganda Revenue Authority erete tteeka batandika okutakisinga ba TikTokers ndoza ne Facebook batandika ogitakisinga mu Uganda nga bagezaako nnyo okukomyawo abantu kati abali balangira ku TV ne ku radio kubanga baddukira ku TikTok. Ekisooka ku social media terms of payment it is cash in hand. Ensasula nkuwe 10 nkuwa 2 nkuwa 3 TV zina fixed price jana million 3 million mukaga balo mu mitwalo 10 akuba akalango wali obuzibu era kino mujja kasa very soon Uganda Revenue Authority mainstream media ne Museveni bagenda ganging up bayitetteka baganti ba TikTokers mu Uganda oba TikTok bagenda gitakisinga omusolo very soon mujja gati no musezi siri musezi mbabulide very soon TV omuli TV radio ne company dazo ndezikola zigenda ku Revenue Authority mutukolere etteeka obwana bututamu omuntu ngawe nabagamba ati social media egenda sula media ze Uganda nemba gamba social media egenda sula entertainment industry ye Uganda kyona kibagamba kyekigenda mass mwawulira isime comedy store fucking kasasiro bikyaliyo abantu bakyagenda mu theater ngoli alina essimu omuntu abera ku ssimu ye nasimikirako ebinnyo nga tewali agenda mu kubaka yondo taguze mwenge tebamuseza amafuta tasasudde interest entry fee
teri agenda mulekane ali ku simu ye kasitagula GBM n'agenda ku Facebook n'agenda ku TikTok n'alyoka asinika ebinyo buli video ziva mu nsi yonna abikola bikuzibwa n'alyoka asinika ebinyo n'afuna n'omutwe negumuluma ng'omuntu ali mu cinema industry agenda kula comedy situation no kati ne ba comedians abasinga obungi bagulawo accounts ku TikTok ku YouTube gye bateeka content wa abantu content nakusanga ku simu kati ani gwogera ogamba ajje kubokedde ku TV simu ku program mawulire no way ekibayita social media very soon mugenda kulira emiranga mu Kampala awo nvudde otudde ku information yandeese all right Yoseri kansubire nti otuuse bulungi nnyo buno bakanjala bugenderi mwenna bannayuganda najja nekola statement abande baga Lumbuye wakyayogedde ekigambo kino nakyogera okulwa nti na information ne history gwenkola naye lwakuba nti nsirika wetwogerera essaawa zino kino mujja kiraba Yoseri mwali mwebuzizaako lwaki Yoseri abaana bonna ba student abatalina in fact embera entuufu buli student yenna nga tonawuza myaka 18 mu Uganda gabe kibadde luli rights zo zonna zibeera na muzadde identification address byonna bikola ku omwana ng'omwo bikola ku muzadde paka ngoweze myaka 18 era abaana bonna ku ssomero bafunanga school identifications oba ku university oba ku primary oba ku secondary oba ku college bafuna identifications mubadde mukimanyi lwaki Yoseri yagamba nti abaana bano batandika okufuna endagamuntu kandi okuvire ku ntono Yoseri buli lunaku ayingiza abanyarwanda abalundi abaruti aba Ethiopia n'abateeka mu bitundu birabyo by'eggwanga kati mu process y'okugamba abaana okweregisteringa bakubira mu akwata ejjinja limu alikubisa ebinyo bibiri akikola atya bwagamba omwana mu registering afune endagamuntu buli mwana oyo yaregisteringibwa bakozesa nene namba ye okugiregisteringamu omunyarwanda omu-Ethiopia oba omu-Eritrea era amanya g'omuzadde omukazi oba omusajja ge bakozesa ku mu-Eritrea oba omu-Ethiopia oli do you copy that Mayimu ebintu mbiwulira muwuza muwulira comedy nkiddamu mwe mwate mwebuuza lwaki balemeddeko omwana baddira information y'omwana ono teenager gye bakozesa okuwa abagwira ne babawa identification ne bafuna abazadde mukitegedde omwana ono bwe bamusaba nti baagala kufuna nini namba ya maama ne taata omwana bamufuna identification oba naye afuna nini namba baddira details z'omwana ono zonna ze bawa abantu bali bonna abagwira ku mugiro yafune amanya ga taata w'omwana n'agamba mu omwana ne gye bamuzaala yonna yonna ne bakolera mu system kati manyize byange saagala kubaga nti gundi yagombye ekigambo gundi nga tekiriiwo olwo musajja mu Eritrea bangi nnyo Eritrea aba Ethiopia balina national identification za Uganda era nga bagenda kulonda yino masanga baleekaanira eyo ye Shouton Etienne Roba sijja kusoma details yiyo mwena muwuniikiridde tugenda mpola muwuniikiridde bulungi nnyo mujja kuba bulungi temufaayo ekyo nga tukimaze ku banyarwanda bangi n'abaluti baleeta mu Uganda
bonna baina national identifications ne passport za Uganda ezibakkiriza okulonda. Wetwogerera sofa okusinziza ku secret information gyenina. Museveni yakaligestalinga miliyoni 4 okuli aba Ethiopia, aba Eritrea, aba Somalia, abarundi n'abanyarwanda nga bonna bagenda kulonda. Jebujjako katono okujjako nga bakisazizaamu obutachyogerako mu mawulire ne mukyulya buulizi nga muliko polling station. Yoseri n'ebitongole ebyokwerinda ne Uganda Electoral Commission bagenda creatingawo constituency empya 6. Nkiddamu Electoral Commission ebitongole byokwenda Yoseri bagenda creatingawo more 60 constituencies across the country. Kitegeeza parliament ayinza ojjongera mu bimba parliament 6. Kati bamba parliament bane 6 bane abagenda obalonda. Video temugikwata mugireke nzimbaabye. Mutagedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Eno video njagala buli muntu yenna ng'olina muganda we yali mu UPDF. Either nga yafa oba akyaliwo. Mumpulirize bulungi nnyo. Gwe omwana yenna nga kitaawo oba nnyoko yaliko mu UPDF. Ng'era wasomera kusereza mu 7 mu UP. Ng'oli mwana Muganda Munyoro ngoli indigenous Uganda ulira bulungi nnyo. Teka kutanda n'ogenda ku function etekeddwa nga egenda kusanyusa baana b'abajasi ba UPDF. Monna abasomera ku masomero gano wammanga. Kasoke mbalage post temugeza ne mugenda. Yiyo. Temugeza ne mugenda yo. Esoma bwete. UPDF Army Primary and Secondary Schools, Armenian, OBs and OGs reunion, set on 3rd February 2024. Free entrance to all OBs and OGs at KCC grounds Rugogo. Etandika sawa nya. Togeza n'ogenda ye byogenda okunywa ne byogenda okulya ojja kudojja kusinkana bajjajja oba okitawo banyoko yakola mu UPDF ojja musinkanayo. Museveni akimanyi nti mwafuna dda information tibazadde bammwe abamuyiya batta. Abamu temwabalabako. Okubateeka mu masomero ga UPDF okusoma. It wasn't a coincidence. Naye bamanyi attitude yammwe. Kino bakikoze okuŋŋaanya buli mwana yenna mu Uganda indigenous nga muzaddewo yasavingako mu UPDF. Bamanyi muli mukola ki mukokolima. Kasitaka kutanda n'ogendayo. Amazzi gonoonywayo oba soda oba mmere gy'onoolya jjajjawo bakusimire ku bijja byewammwe. Omanzi ebyogera byo ne mutandika okwesiriwaza nga bafuka banaaba. Gwe ng'omuzadde oli eyo olina omwana wa muganda oba wassengawo nga yasomera amasomero ga UPDF tomukkiriza genda Lugogo ngenda kuza omwezi 23 omwezi ogwokubiri omwaka guno nti okuyingira kwabwe n'okulya kwabwerere. Ebintu bino State House yebitaddemu mukono ne sali musale kisawo vuga baagala kujjawo baana bano bonna ennamba esinga obungi. Embuli etefa yonna muyinza okuba muli mu kakadde nze kasitanta asake emitwalo 5 oba emitwalo 6 abasigadde ne mufa. We don't care kubanga obusiiwa mujja kufiira ddala. Ekyo nakyo kibagambe kivudde waawo. Abantu abali mu Entebbe, Kampala, Mukono wa Kiso n'ebitundu ebimu abaleka abaana bammwe nga bali waka ngenda basaba bataata mufumba amazzi
gemulekera abaana bamwe okunywa olw'ensonga typhoid asusse obungi n'ebirwadde by'enjawulo nga biva ku mazzi aga National Water and Sewerage Corporation. Nzize mbaga nti ekitongole tekirina nsimbi era tekirina nsimbi. Amazzi gekifulumya si malungi nnyo, naye simanyi oba mumpulira bulungi nnyo amazzi geego. Amazzi ga National Water and Sewerage Corporation nga bw'oli kigambo sewage kati bagafugafukira ddala sewage si malungi gakunywa. Mufumbira abaana bammwe amazzi naddala abantu abali mu bitundu eby'omugattiko bye tuyita ghettos mwabasobola okuba nga mulembeka amazzi gano mugalembeka. Otherwise amazzi agali mu Uganda mu bitundu bya Kampala Mukono wa Kiso gonna gajjudde mu sewage 99% sewage. Nkiddamu abantu b'Entebbe Mukono Kampala wa Kiso amazzi ge munywa makyafu era bwe mba musobola either mugafumbe oba mugende mu clinic oba mu pharmacies muguleyo ebintu birongoosa amazzi gamba nga amakerenda mulyoke mukozesa amazzi ago. Otherwise okugema kusinga okuwonya. Awo nawo nvuddewo. Naka video ke natadde ku mutimbagano nga mbalaga okubonaabona kw'abaana bannayuganda ko balimu mu ggwanga lya Saudi Arabia n'ebitundu ebirala ebya Middle East. Ewantu wamu nfuna okubuzibwamu nganze omuntu nakino kankibagambe. 1. Ebbulwa mirimu mu Uganda liri ku bitundu 95 ku buli 100. Ebbulwa mirimu mu Uganda liri ku bitundu 95 ku buli 100. So nga ate obulango obukuwa ku radio okuga nti emirimu gye giri mu mawanga g'Abawarabu bulungi nnyo era abaana ne bagenda. Ekituufu kiri nti eri abaana abafunirayo ensimbi n'emirembe naye eri abaana batafuna nsimbi na mirembe era ne bafiirayo abo nabo gye bali. Wane wajjira olugero lw'Omuganda olugamba nti semosuta guli muntamu bw'ogukuba tofumba era bw'ogulekamu tofumba ogenda kukola ki? Fogwaffe tugenda gukola ne tetulina ngeri gye tusobola kuyimiriza mbaana bakufuluma kubanga eki e Uganda kitokota se kisaanikire ate ekiri eno gye bagenda kyo kikuba n'engalabi. Kati nga bwe tubeera mu lutalo nti eri abafa ne basigala eryo n'abayitamu be bayita ba heroes naye nga hero mutuufu yaba afudde. Kati gwe Muganda nga tonnava Uganda eri ebintu bingi nnyo batakubuulira ng'ojja e Dubai oba ojja e Saudi Arabia oba ogenda Yemen oba ogenda luddawa. Naye ndowooza tetujja kutaasa bantu bonna, tujja kutaasaako era tujja kulabisaako be tulabisa. Omugaso gwa embassy ezisinga obungi mu nsi yonna kwe kutaasa bannansi b'ensi ezo embassy weziba. Tulina ekizibu nti mu Uganda abantu abasinga obungi tebaagala mateeka era amateeka gabawunyira ziizi. Mu nsi ezaakula omukulembeze yenna alondebwa era amateeka gaba gamufuga era ne waba agenda okufulumya ekyogerwa akifulumya yeegendereza sina kintu kisobola omufiirako okufiirwa omulimu oba okukomekkereza ng'ali mu nkomyo. Ebbanga twawulirako minisita w'ensonga z'amawanga amala omukulu Okwekalakasa be yagamba nti abagenda e Bulaaya okukola naddala mu Saudi Arabia n'ensi endala ba idiots era tebalina mugaso ne bafiirayo naye nga minisita akwasaganya ensonga z'amawanga amalala. Era bamubuuza ku bannayuganda abafiira e Karamoja bawera akenda baafudde enjala n'agamba nti abo basiru tebalina kye basobola kukola kubanga balina ettaka kubanga ye yali n'agejja kati yajjula omukka kuba bukuba empiiyi, which is okay. Ne mujjukiza nti mukulu Okwekalakasa omukulu Yoseri tibahabula tabayisirwa gwomanyi nga Museveni yatta kitaawe ekyo kimanyi era he admitted that akimanyi Museveni yatta kitaawe nendo za talina option.
kati bw'owulira minisita eyandibadde ateeka omulamwa ku embassy za Uganda zonna we ziri okukola kye tuyita proper supervision oba okunoonyereza abaana bonna bannayuganda we bali nga munnange yeeyogerera ng'akimezezza okw'omusana weewuunya enkola eya Uganda bw'eri tetwagala nnyo kudda ku mutimbagano kulabisa ggwanga nakukola ki ne ku lwa bannayuganda tujja kikola mbuuza lwaki ambasada ali mu Saudi Arabia Riyadh omulimu gwe ekituufu kiki ekikuteese Saudi Arabia awo be bannayuganda abagenda mu Saudi Arabia okukola biyumba ne bwabanga omwezi munnayuganda yasindika omutwalo gumu okudda ewaka kwe kuva omusaala kw'ofuna naawe n'olabirira abaana bo ate n'eggwanga litambula ku ssente za KADIMA naawe ambasada n'olinya ennyonyi n'odda n'oyagala ne famire yo kiki ekikutuuza mu yafeesi eyo mu embassy ng'abaana bali mu detention centers waliwo kye tuyita diplomacy negotiations nti singa wabeerawo obutakwatagana wakati w'omukozi ne mukama we gavumenti ya Saudi Arabia ebiyingiramu ne police ne bayita ambassador oba representative ambassador okusolovinga okujjawo kizibu ekyo abaana baffe n'otabera mu detention centers n'ekikwasa ennaku mu 21st century mu kyasa ekya21 nga bannayuganda bakyasibwa mu toilets bali mu detention centers nga bali mu kuvunda olw'okuba nti baagaana okugenda ku bikolwa ebitali bituufu mu bulamu bwabwe byebiriwa mu mateeka agafuga abakozi mu nsi yonna at least omuntu akola ekitono nnyo essaawa 8 bwe kiba kinene nja kukola essaawa 12 n'awummula omuntu oyo ali entitled okunywa caayi okulya lunch n'okulya ekyeggulo era omuntu oyo ali entitled ku mirimu egiri basic egiri mu contract ye naye abaana ebatuuka eyo bifuuka birala kobeere gwe naawe ofunamu ak'obuntu ne weekyanga siwagira abaana batoloka ne batologa papasire nga emirimu gye baasuubira si gye bali kumukola nkiddamu siwagira abaana batoloka ne batoloka papasire olw'okuba nti ebyabatwala si bakola omuntu omutuufu akola essaawa 8 bwe ziba empanvu ennyo ziba essaawa 12 era ne yeebaka omuntu oyo ali entitled okunywa caayi okulya lanchi n'okulya ekyeggulo ali entitled okwebaka okufuna amaanyi aganaamusobozesa okukola ompulira bulungi nnyo era omuntu oyo bw'amala okukola alina olunaku lw'alina okuwummulamu kye tuyita holiday oba olunaku ne bwe luba lumu ng'awummuddemu ebintu abaana bo tebabifuna y'ensonga lwaki bava ku mirimu egyo ne beewaggula si lwakuba nti baagala kati embassy n'abagirimu bwe muba temusobola kumanya buzibu baana bafeesinga obwambasada oba bukuyamba ki mujja tugamba nti embassy ebeera mu ggwanga eryo olwa interest za gavumenti naye ku interest ezimu ku za gavumenti be bannayuganda abali mu nsi ezo okitegedde bulungi nnyo kati munnayuganda abanga ayisibwa bubi gwe nga tofudde kiba kitegeeza nti gwe omulimu guba tugutuukiriza tugenda kubasaba ambassador wa Uganda mu Saudi Arabia mu kibuga Riyadh ne tiimu yo yonna oba staff members si bannayuganda we don't care but they are there representing Ugandans in Riyadh in the Ugandan embassy. They are paid on the taxpayers' money. Who are the taxpayers? Those are the girls, the maids who are already in those houses working like robots. You should respect them. Tosobola kungamba nti omwana w'omuntu asobola okukola 24/7 n'atawummulamu n'atayiika windo. This is impossible. Naye abaana ne batuuka mu eno embeera gwe ambasada nga tosobola kuvaayo kuwuuza vidiyo gye tulaba ku mutimbagano guno yabadde etegeeza akiwulira bano abaana bannayuganda. Buyambi tulina batusubirayo mu biyumba bajjako esi batuwambako ewuwe zaffe buli kimu ate ofiisi yetukola ebyo byonna tetubifunira mu kiyumba naye ofiisi ate bakama baffe bakiriyalinga tudde Uganda ofiisi netukwata ng'eyagala tujjamu ssente tusuubule batujjeko tebatuwa mmere esi baziggyeko tetulina kye tulina kubanga kigamba newobusa kye wakola nga tolina kye wakola tetumanyi gye bamututte oli gwe Amina Kambugu bamututte tetumanyi gye ate odeva Uganda mu Mukunja mu kampani yaffe bagiyita Bantu Establishment esangibwa Kitintale eyange bamuyita Madamu Esther
Bane mutuyambe tuli Saudi Arabia n'akatundu tetukamanyi. Mujeti balagenzi. Yonna wonna baatulokingidde awantu wonna wasibe tewali we tukulukira enzigizizo zonna zikule teri yadde esi tetukyasa. Kino kye tuyita modern slavery. Mr. Okolerye oyina abaana abobuwala. Yoseri gwe lake naafu wabba kati n'ogejja oyina ssente. Ambassador wa Uganda Riyadh ne bokulala mu office mulina abaana. Once upon a time, today you are blogging around, but tomorrow you're not going to be there. Your grandkids and your kids, they might face the same situation. This is what we call humanity. You know, this is not, let us put politics aside. We are talking about the humanity. Today you are there, but tomorrow you're not going to be there. Your grandkids or your kids, they might face the same situation. Who's going to come out to talk about such situation? Abantu abasinga mbera ku social media ati abakadama bayika Windows, not because nti bayika Windows ibagala. Let me tell you gwe. Golira kenafu kitawo mugagga yakolera eri abatakolererwa. But they are human beings that they are supposed to live. The only chance kugenda Saudi Arabia okufuna ekigula magala eddiba. But the working condition is not the right procedures balina okuyitamu okukoleramu. Waki eva tukaaba na Uganda ng'ensente naziri safe. Eritreans bali okay. Ababangali bali okay. Bannakenya bali okay. N'ensente naziri lwaki banna Uganda eva tukomplaininga ku bintu by'abaana baffe banna Uganda. Bano bannyinaffe. Baganda baffe. Ate gino gye emisingi egivaako omusolo. Kati omusingi oguvaako omusolo bagwonaabona gw'osuulidde nti bagenda kukola batya munnange. Abaana mbala ku TikTok ng'akola video akaaba si lwakuba nti ayagala kimuyitirirako. N'omulaba nga yeeyambule si yagala nti ayagala kweyambula no naku. Goli Kampala enkuba etonnya omusana gwaka wero. Saudi Arabia yanze n'okumala omwaka nga tebanabe ku nkuba ng'abeera mu esi. Esi we beevudde kitegeeza nti olimu olio esi we va kukiba kitegeeza nti oli mu gundi oli mu hoveni. Hoveni mugimanyi n'efumba emigaato beebugumya emmere gy'oba olimu. So kati omwana bamuteeka mu luumu nga temulimu esi nga bamulookinzeeyo. Kiki omusubira okubanga agenda kibira. Bana balaba nga bafaanana. Gwe no kala y'abaana bano ekusanyusa. Kala y'abaana ekusanyusa eno enfaanana gye bafaanana. Yanditira batusubirayo mu biyumba bajjako esi batuwambako enweza. Laba magumba. Ate office yetukola ebyo byonna tufunira mu kiyumba naye office ate bakama baffe bakiriyalinga tudde Uganda office netukwata ng'eyagala tujjamu ssente tusuubule. Batujjeko tebatuwa mmere esi bazigyeko tetulina kye tulina tetulina kyegamba newoza kyewakola nga tolina kyewakolabajjabatolako tetumanyi gye bamututte oli gwe Amina Kambugu bamututte tetumanyi gye ate ode eva Uganda mu bagundi abo mu kampani yaffe bagiyita kyonna kye kiri manyi nze kyensinga okwala ku bannayuganda kwe kwebuza amagezi. Bannayuganda tebagenzeeyo leero ate tebajja kukoma kugendayo. Naye bw'oyogera ku nsonga kiba kitegeeza nti ejja kukolebwako. Bw'osirika kitegeeza nti tewali agenda gikolako. Olwaliro oli bulungi naye waliwo enkyawo otajja kuba bulungi nga kijja kwetaagisa okubeera mu mbeera y'emu. Minister Okekalakasa, Embassy Saudi Arabia, Embassy Uganda mu Saudi Arabia Riyadh, Ambassador, please with much respect or with the due respect, we request you as a diplomat to intervene in such a situation. There are so many Ugandans who are rotting in different detention centers and they are willing to be repatriated back home, but they are lacking communication because the embassy staff, they don't care. So we call upon the Parliament of Uganda
and labor expulsion companies in Uganda, in Saudi Arabia, please treat Ugandans as human beings. Being poor doesn't mean that you can't make any decision, no. And being poor is not a permanent, it's not a permanent situation. Anytime someone can become rich. But even rich people cry. So member of parliament, Minister Okeroyem, and other concerned citizens, please. There are so many Ugandans suffering and rotting in different countries, most especially in the Middle East. These are taxpayers. They must be respected and they must be visited as other countries do to their fellow citizens. But Uganda, what went wrong? How over the war? Mukulu wa break rwabo kansulenti otuse. Mwategese ekikungana kya mwe kyanna mukwaya. Nenzija nengamba public techina makulu, which is true, techina makulu kubanga you invested a lot of money nga techina kigenda kufunamu. Kubanga as we know right now tetukyasobola kukola sente kuva mu World Bank, International Monetary Fund and the other financial banks across the world. Chemwalina okukola mwade mwina okunganya nigi nali ku international level okuleeta ba mafia n'abafere okujjotekawo kituyita fake business ne investments mu Uganda. But njala tegeza bana Uganda, don't be scared. Tewali kigenda kuva mu namukwaya wadde deal n'emu. Ensonga eriro dda wayino. Teri muntu asobola kusingana mmotoka ngeri mu paaka yadinga yavunda n'amabaati gazzeeko enkanyanya n'ateeka ssente mu mmotoka eyo. Kizibu nkiddamu. Kobeere gwe kabulaza ali kuno kulive osobola osanga emmotoka gye basula mu paaka yadi bamulwera nga yavunda dda n'empira gyagwa n'ennyini tirimu n'ogiteekamu ssente. Emmotoka ziri mu bondi empya osobola otekwata ssente zino ziteeka mu mmotoka yavunda. Kati Uganda ne Museveni regime for 38 years yafunda dda. All for dignity bakimanyi nti Uganda nfu tebasobola kukwata ssente ziteekamu kintu. It is impossible. Era kyokona ne bano abasajja beefumba nga balowooza nti ensi teraba. Njagala namukwaya wedde badde bazze kudda ku TV nti gondi twafunye deal eno byonna yafudde. Bakoze kye tuyita premature agreements, just bali obutababuusa nti tetuna kye tugenda kukola nakola ekiragalolaga. Teri agenda bado muno gw'ensimbi n'ogumu kubanga it's on record. Kamba jukiza olwabo gwe yabirimu n'omusezi. Teri muntu ngalina sente nga ategera asobola kukwata ssente ziteeka mu Uganda. Ku myaka 38 ku dictatorship who exposure gye tutandise okukola ku Museveni n'abantu bonna mu nsi yonna. Gw'osobola nti waliwo omuntu agenda kukwata ssente ziteeke mu ani. Gw'osobola okusanga emmotoka mu paaka yadi oba mu kintu kyonna ng'emmotoka akadde n'ogiteekamu ssente ogiddemu oginnovate. It is impossible. Government ne Museveni temukyalina kyemugamba bantu ku international level okuloki bali bazze ne bali emmere yaabwe ne basulako mu apartments abeepiikiza ne bagenda era bagenze baseka bagere this man and his regime, they think we don't know. They know bamanyi buli kimu tewali kigenda kuvaayo. Kati lwamuga okujja nga weerabidde bakugoba mu wagowa otunda ebitundu by'ebikyama by'abantu buli business mu mugirimu. Kati mukulu wabo kankujjukize nti abasajja bangi abadde baagala okujja ne bawa amataka gaabwereere era ne kigaana. Kankujjukize ettaka lya Shimon Teachers Training College ne Shimon Demonstration School mwali wa kampuni eya Kingdom okujja okuzimba oba 5-star hotel. What went wrong? Kampuni yali ya Dubai. Na kati mwagala mu Dubai gena teeka $4 billion mu kusima mafuta. Kati kankubira wabogo. That's what we call pure propaganda. Eyo kampuni ye mwawe ettaka wali ku Radio Uganda nemenyawo Shimon Teachers Training School ne Shimon Demonstration School. Era yali efamily Dubai.
tebateekawo wadde ettaffaali ly'akajjansi neri kubanga amanyi muli babbi era neegwa business ne kati gw'osuubidde bagenda teekawo mbubuumbi buno bwa dola ani Dubai UAE family evemu sere gibosende kusima mafuta ne mulowooza abantu basiru mujja muwandika mulumuza abantu basiru sebo lwabo oyo propaganda wammwe talina gwagenda kola dokutiisa tewali kampu eri ku international level esobola ku investing center mu Uganda mu dictatorship regime gy'omanyi kyemaze emyaka 4 it is impossible olaba n'omudingidi akooni gwe mwawe ettaka ne muwerako n'ebisumuzo yalemadde okuzimba toilet eriko akooni toilet balina okunywa ku mazzi kambadizeyo katono baleetawo bafirimu bagenda kubasu God ofanga tonywedde mataga ate nakulya busa kintu kibinya basoka kuleta wanaani ono muvubuka ayambala ebigoyigole bitategerekeka eyawa Museveni kigundi kikanvas kisinikani ani ono yejene Kim Kardashian yani ono ani muwandikani omulala ono yajene Kim Kardashian yano muvubuka yani abale kanyose akusoka na jana tia Museveni kikanvas na chimu ne baleta ofilimu storm na baya yani ne baleta ako bagenda muwazimba ko ni city teyazimba de toilet ya ekinyi ekindi bagita ko ni toilet oyina yitawo kali balese nigina ali ku international level abamanyi nigina mbade mu mayine baleta nigina mbusima ibi teri muntu asobola kusanga motoka nga yagongo balire mpaka najiteka mu sendege motoka je ziri mu bond it is impossible kati mwale saba fere bamwe tekuli abadde adeka contract naka wadde basubiza anti sente kyokula temwagala byogera mu public kati we mwatade ku new vision obukedde smay monitor mu Dubai egenda UAE egenda ku investing 4 billion ngadi tesobola kuteka dele 10 nekimu ateka amba buli kimbadde mayo basajja mu bakawo mentality buli ne wachimba labda ne kahamba labda mwe bawante mubadde mu kimanyi nti eggwanga lya United Arab Emirates ly'eggwanga eryaniriza buli muntu yenna fraudster ali ku international level etesenda ziteeka wali mubadde waki mu kimanyi bakimanyi nti bo ogenda kuleta sente ziteeko investing naye jova bajja fuwa firimbi gundi tumunoonya Dubai yo kyejja okukola tegenda kunyega kintu apejja kujja kukwate Dubai esigaze sente freezing account kati bano osime bakana rugunda baba mababazi bamuhozi bani batadde sente mbizimbe Dubai bandi bazimba amalwali agali kutona babizimbye Dubai tayina buzibu muzirete esigadde ke second sito bagenda buli jimu evuddeko enyonyi ngeva Kampala simanyi genda tumujja temugenda temulirinya ku kisawe either kya Abu Dhabi oba temusobola kirinyako mu dakiika 2 account zammwe na buli kimu kyonna kijja kuba kinyigidde ekyo mukinoonyereze yensobola kyo buli omu ajja n'alya ssente ze buli fraudster yenna abeera Dubai naye kasita akasimu kavuga ndino giwunya goloza ebizimbe byonna biri mu Dubai bebabyezimbira ate temuyiga Gaddafi yalina ebizimbe bimeka Mobutu yalina ebizimbe bimeka bali bona bali bazimbi okwetola ensi yonna bo bakkiriza kasitero kavuga nti jawe kawedde mu agawoke no ate bola bumamanyi Gaga chok mushkila walo baba te bakumanyi gobo weddeyo mafi chok mushkila walo go weddeyo nenga lumba de mutambula free mugenda mu sime mugenda kubuji Khalifa simire mugenda mu molo muguze bizimbe wa kaseba gadiro kawedde muda mafi chok mushkila walo muri byo kuzimba amalwaliro e Kampala buli kimu kibye muri omusinika businisi binyo
kubanga mulina obwongo obutono muli mukutta abantu ekyo mutamanyi kweza ensi bali balungi nnyo baga come bring your money golodi come diamond come put eri oluganti kawedera mafi kyokumushikira wano gwe mbuleko bagende waliwo asayira musika eri asabye asayira mu Saudi Arabia oba mu Dubai yadduka bagamba ali Dubai ebasani karas finish katogera mubuuzo sente z'omubbi kyopala Bayibuli okugamba nti banyo bw'olimala okubba nga nawe bakubba kale awo tuvuddewo ndoza mutegedde bulungi nnyo Nigina bw'atyo bwe yagenze kati tugenze ku Sande bwe nali bwe sajja ku Sande bwe sajja waliyo meeting y'abajeno mu State House Entebbe Museveni yabayita mulibe ebyaliyo ku Sande wedde Museveni yayita meeting y'abajeno bamala okwegeyamu bwe bali begeyamu oba Peter Lweru waliko mizimu gy'abakonjo gye gyamulinnya oba gye gyakola ki Peter Lweru yanyokera mu meeting Peter Lweru yayimuka n'agamba Museveni yamugamba we are tired of this mismanagement of this country and then the forces. First and foremost, your son. He keeps on disrespecting all the senior arm officers. Ngagamba Didigi agamba nti tasobola kubira ba peasant generals abali mu UPDF. We can't salute any peasant UPDF officer. Ne bakiwulira ne basirika. Era ye ojjondetera salute yemu ng'akubidde omuntu yenna ogobali kulanka yemu. Yembu yagata kubira ba peasant UPDF officers salute. Tali bakubira simu akeera bavuma. Kati kwolwo mu meeting eyo Lweru yali obuwuka. N'agamba Museveni tukoya akamanyiro ka mutabani wo akeera otumanyira laganda tasobola kubira bajjeno basirikale bande salute nti ye wakabye okusinga abalabo bonna. Museveni ng'awandiika n'amaana amugamba mukulu njala kutegeeza ffe tuli mbuzibu mwatuzanyisa emizannyo wano tetulina tusobola kudduka basobola tukwata essaayo nasinga eggwanga likyuka eggwanga mutandise litabangula mutadde obuvuyo buli wamu nze sisobola kufuluma bweru bantekako sanctions kebere East Africa sina we nsobola genda ewantu wokka we nina emirembe ate nga nawo siri settled ye Uganda kati Uganda emutandise ogitabangula Museveni ambuuza hawo n'amugamba you know what n'amugamba you think Baganda stupid how many Bagandas and the ranks of generals and the other on the security organization n'amugamba Baganda are not stupid, they are just keeping quiet, they are just waiting a little time to come. But you are going to suffer. Stop mistreating Baganda. They are not stupid. Now Mugamba Baganda Babakabali Majiga UPDF nga Baganda. Where the historical Baganda where the historical Baganda in BHP? They are not where. They are not where to be seen. But these people are quiet. We are squeezing them, we are mistreating them, but they are quiet. Time is going to come here when the government is changing, it's we going to face the problems. Obwero yali anywedde biki era buli omu yamwewuunya. Yalangira Museveni n'alangira ne mutabani we yamugamba byonna. Namugamba muloza Baganda basiru. Tuli wano lw'abakulu ku ttaka ly'Abaganda kutuzimbi kutukoze buli kimu ne tubajoze tubataddeko buli kimu. Kyokka nga ne gye tulina okudduka tesobola kuddukirayo. Bw'amala obyogera kukuwaza bbanga mavi ya kuku n'ayimuka. Kayindo tafiire. Maine etatya. Barubula limudde bwalwagula n'amugamba you know what? What Herero has been saying is true. It's overdue. But your boy, you should stop disrespecting senior arm officers. And I'm here to inform you, over my dead body, I don't want to see your boy in the areas where he come from. It's me kind of the feeling who is talking.
I don't want to see your boy in my areas where I come from. You should respect elders. Ngolo Kaindo Tafire yavude mu mbeera ategeeza Museveni. Ategeeze ku kitabani kye kino ekitabu kirekerawo akamanyi. Era namugamba ye tayagala muddamula mu kitundu kyonna kyazaaliwa musimembu akuteka mu hozi projects meka sasero biki. Namuga tekisoboka. Ate asekiza mukule tajja mukiza mukulembera. Kati ladies and gentlemen musabire nnyo mavia kuku Kaindo Tafire nerweru owe mizimu gye gyabali nnye obachi. Ono gobogerako yabadde asirise nga asirise era nga tanyega. Kaindo Tafire amala okunyoka Museveni amanye ensonga. Bwamanye ensonga abalaba asirise. Naye nga ne Kaindo Tafire yamugambye nti akamanyiro kasusse. Abasajja betuzanyirako wana Abaganda ebannannyini wano. Effujjo lisusse. Kwegamba wali ogenzeeko okubba ewantu. Ne mutasanga nyini ye. Nga tewali wadde ka kamera, tewali wadde wa alamu nenga mubbye. Nenga mukimanyi omutudde okubba. Essaayo nannyini wajja kujja kati yembeera Museveni gyalimu n'abantu be. Kati baba byabala balina instincts bamugamba mukulu. Tumaze okubba twandibadde tuva wano ng'obudde bukyali. Bannannyini wantu wano banajja. Ebintu bino biyinza obutaba birungi. Kati olw'okuba ati bano balina kawo mentality ne system ey'okutta balowooza nti bagenda kumalawo Abaganda n'okubatta. Ne bano bba basomera ebbaluwa mu bbaasa bamugamba mukulu tumanyidde abantu bano mpu ne wane wantu si waffe twandikendeza kamanyiiro. Yabazeemu ekintu kimu, ladies and gentlemen, byonna biwulidde. I will try to control the situation. Kato control the situation omugimanyi Museveni kasitaga nti I will control the situation. Kasita abagamba nti I will control the situation ekiddako mba mugenda kiwulira. Musabire nnyo kuku mavia kuku musabire nnyo nerweru. Nenga mazima gali nti abantu bonna ekitufu bakimanyi ne bakyebuzabuza ng'abafuka banaaba. Ekyo mukitegedde? Aya basi. Wano wendaga wayinza obutanyumira buli omu ate seetaaga wakunyumire. Wabula njagala ompulirize bulungi nnyo. Nkiddamu. Wano wendaga wayinza obutanyumira buli omu naye ate saagala wakunyumire gano ge mazima. Buno obubaka njala bugendere bannayuganda mwenna. Era mumpulirize bulungi nnyo. Ebigambo byenjogera mbyogera ntegeera kuba sinywa mwenge. Ate mbisimbako essiira sikyusa statement zange. Ekigambo kye bayita okutya bulwadde. Ekigambo kye bayita okusirika obutoogera olumu kiyamba naye ate olumu kibi. Ate webbango bw'otamuwumukira teweebaka. Buno obubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna naye okusingira ddala abantu mwenna basanga mu ssemakati wa Uganda mu Kampala mu Buganda mumpulirize bulungi nnyo. Ebigambo bino Lumbuye nze mbyogera. Bannayuganda muzuukuke. Museveni okugaana okwogera ku nsonga z'eggwanga aba akusimira kinnya. Gwoza lwaki bw'oyogera ku nsonga eziruma eggwanga n'ebigenda mu maaso mu ggwanga bakuteekako amaanyi. Kubanga bali tebakimanyidde tebasobola obbaddiza ebigambo byebimu. Omuntu atamanyi buvoobwe na nsibuko ye abeera wa mutawaana nnyo okusinga omuntu abamanyi ensibuko ye n'obuvoobwe. Ate weegenderezanga nnyo omuntu eyeefuula kyatali. Bw'omumanya anyiiga nnyo n'okusinga gwe ategedde kyali. Muwuliriza ebigambo byange bino mbyogera mbikakasa ate sibiddamu. Omuntu eyeefuula kyali mubi nnyo. Ate kasita omumanya kyali anyiiga nnyo n'okusinga bwe wanditegedde. Kubanga tebaagala bamanye. Omuntu asinga obuzibu
n'obutemu mu Uganda ye muntu gwe bayita Omunyarwanda eyali yeekwese nga tayagala mutegeera. Njogera ku Munyarwanda eyeekweka nga tayagala mutegeera. Bwe ngenda okwogerako olwaleero. Omuntu yenna nga yazaalibwa mu Uganda abeera Munnayuganda. Era nendaga muntu afuna Uganda kebere passport. Era tewali akulinako buzibu. Omuntu yenna atazaalibwa mu Uganda si Munnayuganda. Era omugamba nti si Munnayuganda kimuluma nnyo okusinga gwate akizudde nti si Munnayuganda. Munnayuganda tolinayo nsindala gy'ogenda genda mufuke munnansi wansi eyo naddala ku lukalu lwa Africa kizibu. Ogenda sigala ng'oli Munnayuganda. Okimanyi bulungi nnyo nti Munnayuganda teri muntu yenna akkirizibwa mu ggwira gula ttaka mu Uganda nga si Munnayuganda. Mumpulirize bulungi nnyo. Golooza lwaki Museveni n'akabinja ak'Abanyarwanda bwe batta Bannayuganda bo ku sayidi eyaabwe kirungi nnyo era kibakolera. TV, radio, buli wamu tebakyogerako. Naye bwe tuvaayo kyogerako abantu abo bennyini bagamba tuli tribe nga twogedde ku kuttibwa kwaffe bannansi. Here is my question. Yoseri Tibahaburwa, a man from Rwanda, why is it that talking about the assassinations, the killing, the eliminating Ugandans, becoming tribal? Why is it that when we come out, we talk about land grabbing in Uganda, it becomes tribal? Why is it that when we come out and we mention the people who are in regime, taking over government posts, and they are coming from one family, in one tribe, it becomes tribal? So you want us to be killed and we keep quiet, and we don't talk about the people who are in the same uniform killing we indigenous Ugandans? Chenkoboza. Lwaki bwe twogera ku bantu abatutta nga batutta Banyarwanda ate Abanyarwanda kibaluma nnyo era oli ava nti gundi ali tribe, so oyagala nzite nga nzise mumanyi nti Munyarwanda ate nsirike? No, ekyo tekigenda kukola. Bani abatta Bannayuganda? Answer me Museveni, bani abatta Bannayuganda? Abanyarwanda abakabinja kubatta Bannayuganda, so mwagala tusirike. Mututte tusirike tuleme kwogera nti abatutta Banyarwanda. Bwe twogera ku kiwamba ttaka n'okutwala amataka ga Bannayuganda, bani abatwala amataka ga Bannayuganda? Banyarwanda. Era oyagala tusirike. It's the same disease which happened in the northern part of the country. It's Balaro from Rwanda having national identification from Rwanda. They are taking ownership over the land in northern Uganda, and the indigenous Ugandans from northern Uganda have been killed and massacred. But you want also northern to keep quiet, to sit down and witness the atrocities, and you want them to keep quiet. Ekyo tekigenda kukola. We must wake up and we talk about these issues. Abantu abagoba abantu ku ttaka eruwero n'ababatta Banyarwanda, you want us to keep quiet? Abantu abali mu kutta abantu ekiboga, Mitiana Gomba bagoba ku ttaka Banyarwanda, mwagala tusirike. Kubanga abakozesinga amanya nti simanyi mu Kibi, simanyi mu Kasa, simanyi mu ng'amanya ga Kiganda nga bakowaso okutta Bannayuganda ffe tusirike. It's not going to work out the way how you think. No. Camouflaging is one of your tools. The indigenous Banyankore, 70% have been cleansed out of the system. So you want indigenous Banyankore to keep quiet when you are cleansing the entire tribe, repressing them with the Banyarwanda, and you want Banyankore to keep quiet. And you call it tribal. No sense.
The world must know that we are under occupation by Rwandese. They keep on grabbing people's land, they kill people, and they silence the public from not talking about these issues. They are the one in the police, in the army, in the prison, and in all government institutions. So if you don't want us to talk about those issues, and you think you are going to keep quiet because you come out and say that the people who talk about those issues are tribalistic. We are not tribalistic. We must come out and speak about these issues. So, mwabale mugati omusajja ali tribal akuma omuliro mbantu. Ekyo kikyamu. Tebagenda tuwala ttaka lya Uganda nga balitwala mbamayi banyolwa tusirike. Tebagenda kutta bantu nga babatta banyolwa tusirike. Tebagenda kukusima bijja bajjajjaffe nga bisima banyolwa tusirike. Olw'okuba bayituma amannya g'abannansi abaliwo tusirike. Nkubuuza abatwala ettaka mu Kampala baki? Abatwala ekkanake mu Bwende baki? Masaka, Mpigi, Gomba, Nakaseke, Luweero baki? Bali mu Karamoja, bali mu Northern Uganda baki? Baganda amakaba wali ate balina ettaka e Karamoja bagenda balibbayo. Ababbe ettaka e Busoga, ababbe ettaka mu Northern Uganda, abo balibbe Nakaseke bali. These are Rwandese. So if we come out and speak about this, ne mutugamba tuli tribal, mwaka lya tribal, we shall speak about these issues. See for your computer tribal. Why tribalistic? I don't care. As long as I'm speaking the truth. Kubanga ba politicians bonna basirika, they can't speak about these issues apart from one person, that is Rutamaguzise Makula. Gumwagala okutta. Kubanga ayogera amazima. Tugenda chikiriza. Ambazanyire ka video kano mwakalabako ne kankabaddize. Okujuliza issue eno. Kizibu ky'abannannyini ttaka wabula kizibu kya gavumenti. Nafuna omukisa n'embeera nga nkwatagana n'ebikwatagana n'ettaka mu Kampala. Ekintu kye tubuusiza amaaso ffenna kye tamumanyi nti kino ekibbataka poliisi ya gavumenti. Era temwewuunya lwaki abamu wano mu Buganda mukubye n'engalo nti ettaka lifunye ebbeeyi, mulowooza lifunye ebbeeyi ng'ettaka ligenda. Bw'olaba obutaka obutundibwa mu Kampala 5 ku buli 100 nti biliyoni, tekiriyo mu nsi yonna. Ettaka lya Uganda lisinga value ettaka mu America wadde London. Naye abantu baga nti ettaka ligenze waggulu. Zino sente zammwe ez'omuwa musolo ze bayisizaamu ne bawa ababbi b'ettaka basobole okugobera ddala abantu abalina ettaka wano mu Buganda. Era mu myaka 5 mujja kulaba nga tebakyali muntu n'omu awawano alina ttaka, kubanga tosobola kugenda gula ttaka wadde Namugongo. Sente gye ziva mu bungi oba mu classified account ne ziweebwa ababbi b'ettaka mpitirivu. Nze ekyo nakirimu era nkimanyi. Bwe muyita abagagga mubabuuze baavaawo emyaka 5 kati nga be bagula ettaka buli wamu. Bagenze mu byalo ne baliyimba abantu ku mayiro ng'era poliisi ya gavumenti nti bakusalirako yiika emu ne basigaza 4. Naye akataka eri ewaffe mu kyalo yiika ziri mu miliyoni 2 ng'ekivaawo tewali kiriwo. Kakati obudde bujja kutuuka ng'ettaka lyonna mu Buganda naddala mu Central Region nga abalirina bantu balala. Era eno poliisi eya ssente y'ettaka gye muga nti ettaka ligenze waggulu, ettaka ligenze waggulu, ezo ssente wammwe ez'omusolo eziweereddwa abantu abatamanyiddwa gye bava basobole okugula ekitundu abantu bonna baveewo. Ekyo ekintu kya bulabe nnyo okugoba abantu ababadde mu kitundu kyabwe. Oba okoze olukwe abazungu lwe bagola ogoba Aborigines bwe bakola ogoba abantu Abamerika abanansangwawo ne bawamba ensi yaabwe.
kikyamu nnyo omuntu okola olukwe ebyo bye muwulira ebyo nti ebiki ebyemuke byayogera ebyo ayogera Eritrea ayogera baki baganda baffe eno bayise mu kyokubba ettaka era mwe mugitambuleko ogende kansanga akawungeezo olaba abantu bwe mutamanyi gye bavudde ne bajja wano tebakwatibwako be balwanira mu bbaala kakati obudde bujja kutuuka nga be batuula buli wamu batandika ogamba nti waliwo eggwanga eryayitibwanga bweriti nga terikyaliwo. So ekirina okukolebwa bw'aba Pulezidenti Museveni ne banne balowooza nti waliwo okunyigirizibwa bakole olukuŋŋaana tabamiruka nga luyogera ku kintu kya ttaka fe abamanyi ebikwatagana n'ettaka nga Honorable Kivumbi wawadde history ne Honorable Research abantu batuule ba stakeholders buli kitundu kyesalyewo ettaka linaafugibwa litya kubanga ettaka yensibuko y'enkulaakulana bw'onooleta abantu abatakwatagana noga nti kyankwanza ono avudde nonaavudde eri tewali nkulaakulana gyojja kukola ate tebalowooza nti basobola okugoba abantu mu lukwenyukwenyu olwo ekyo kinenyi kijja kubaddira nga nyongeza ku ekyo wano mumpulirize bulungi nnyo eggwanga Uganda gwanga eryetongodde erina bannayuganda nga buli omu alina gy'asibuka si bwe kiri essaawa zino Uganda yemu ku nsi ezaateeka omukono ku mateeka gafuga ensi yonna agayamba abantu singa abawo obutabanguko obugudde mu nsi ez'omulirwano. Amateeka ago malambulukufu nnyo era amateeka ago ng'oggyeko agaba refugee n'amateeka gafuga abagwira weddali. Etteeka erifuga abagwira ligamba nti omugwira alina okujja mu Uganda ojja okujja ng'ozze kufuuka investor ne tokkirizibwa ku owuninga ttaka kyekisooka oba property yonna kyekisooka. Etteeka erifuga abanoonyi b'obubuddamu weeriri era abanoonyi b'obubuddamu balina kubeera mu camps gye bateekebwateekebwa ne bafulumizibwa okwongera mu nsi endala so si mu bibuga wakati. Abanoonyi b'obubuddamu abali mu Uganda abasinga obungi bawangaalira mu Kampala, Wakiso, Mukono n'Entebbe. Njagala mumbuulire refugee camp ki eziri allocated oba situated mu Entebbe, Kampala, Wakiso nga ziri gazetted nga refugee camps teziriwo. Refugee camps ziri almost mu maserengeta ga Uganda ne mu mambuka ga Uganda wewa refugee camps so si mu Kampala, Mukono, Wakiso tewa refugee camps. Naye mu Kampala mwosanga aba refugee aba Eritrea nga ba owninze property n'amataka ba refugee balina national identification balina passport bali entitled n'okulonda. Mwosanga ba Ethiopia on the same case, mwosanga ba Somali on the same case, mwosanga ba Sudani on the same case, mwosanga banyolanda ku mulimu gwe gumu kwosanga bemucunga ali awo atudde. This kind of nonsense must stop. Eggwanga Uganda si toilet. Amateeka agafuga ba refugee bonna mu nsi yonna waliwo established areas ze balina okubeeramu nga bateekateeka either okubafuula kye balina okuba oba okubongera mu nsi gye balina okuba oba okudda ewaabwe singa ensi ziba ziteredde. Ne gwe n'ojja oŋŋamba nti ba refugee bali mu Ntebbe, Mukono, Wakiso, Kampala batudde. They are owning properties. Bano batuusiza n'okutuusa embeera nga bakyusiza embeera y'abantu babulijja babeera mu bitundu ebibeera neefuuka more expensive ne baddukamu ng'ekitundu bakidesertinze ekifuuse ky'aba foreigners. What kind of nonsense bino bibisibitwa mu nsi ki? Gononga nti kati mu ewantu bannayuganda ebaali kati ekisenyi kyonna abasomali baakitwala. Kizibu nnyo kati okusanga munnayuganda ng'ali mu kisenyi. Kwata oluguudo lw'eggalo aba Ethiopia, aba Eritrea, aba Somalia
bagitutte yonna ewe tewakyali bannayuganda n'ebitundu bya kansanga wo yonna babitutte byonna yonna tewakyali bannayuganda wano munnayuganda we yali asulye emitwalo 10 omuethiopia asasula emitwalo aga munnayuganda akyasobola okubeera mu area eyo munnayuganda yali asasula ennyumba emitwalo 10 kati asasula emitwalo ali mmeti okusasula emitwalo 4 olwabano okujja kubanga bali facilitated by the government ne mission zaabwe nekusifu oba ne ssente zibo kimenya mateeka bano batandisewo nebbala nga zaabwe batandisewo n'amaduuka nga gaabwe balina ne kiriniki nga zaabwe balina ne kampuni nga zaabwe balina restaurant nga zaabwe naye nga tekikkirizibwa mu mateeka bwe tubyogerako tugundi ayogera bubi gana amateeka tugamanya amateeka gafuga ensi yonna ku barufiji tugamanye nosanga omusajja omunyasi mu nzala ya Uganda alina Mailolandi mu Buganda Byeyongede bigambo bivunanyizibwako ate mbyogedde ntegeera bulungi nnyo sidelitinga video zange kubanga byenjogera mbimanyi bino teri mwa parliament agenda big gamba wa munabya bufuzi no kubanga babikya bali Kampala life has become more expensive in Kampala Mukono Wachiso due to the high number of incoming refugees who are not supposed to be in those areas. Bana Uganda bali South Sudan bakuba emigo bakubanga nte walaga zinga walaga bana Uganda bali Egypt bali mu bakuba bali bakuba emigo bakubanga nte bali makomero basiba bana ba Egypt bali mu Kampala batudde bali mu kuli bafuwa moka bafuwa chicha nebire bikwata Somalia temu na Uganda sobola kubera wadde omwezi kebere yitu yakabere Ethiopia gende Rwanda bakubuzo genda kumalinda kumeka era bakumaito no mugande oba buli mu Rwanda buli kadamo metika sta passport yeso Uganda ndio no mugande tosobola kubera Rwanda lokulo wadde takado kugenda ndi wadde okola function tili mu na Uganda. It is impossible. Why is it that our country has become a dumping area for each and every fool from anywhere in the world without a reason? Because these people, they have a mission, hidden mission. Mukama tusasire buli muntu wazo kusoma twebwe ngobudde bukyali ebigambo bino byogera Mukama nkingiriza onyongero obukuumi manye byo bibinyiza bonga balinganga amalindirizi njo ekyayogera atulabisa tetwandiyagadde tulabisa era atukolako obulabe teri ajja bibagamba nze ngendo bibagamba kati gwawulira nga akunyigiriza ku bigambo byeyogera nga mbyogera kule eggwanga lyange nga tuli mu Uganda nenga yofudde mu Uganda kijja kuluma nnyo ate si kisazaamu kuba sigenda fuuka munnansi wansi ndala nina kubeera mu Uganda awoli nina kubeerawo so si gwa ina kubeerawo
mukama bankuumire tusinkane ku saa 2 bimuli mulange Mengo mukama bankuumire mweraba video wedde